okuva muba film production tugenda maaso era nga atandikidde watandikalango konna tugenda maaso mpalampala ela muba film mubannaffe okubeera abanyweza mu kutuusaako ajatilaziya kimera yakulembeddemu abazanyi so nga bavuma Peter Eke muzeyi bala mu ku skurini n'abatema Semadrini tugenda maaso n'entandikwa ekifaananyi kansala Senoga naye yazemu eno Muwonge Joseph baana baffe bawano amaanyi ga Katonda bagambye ne Dunamisi twagala tugirabe ku mulundi guno Silver tatandikono nga bulijjo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso kayino mune tulengera tandikidde n'abatemase yenanyi lugero era yawandiika firimu eno tulengera bannaffe bali kabimbi bavuma Peter aka muzeyi balamu yanoonya ebifo byayo nakuddayo ku ssomero nkimanyi ku Monday mugenda kuddayo kaka tulengera omwana agamba taata bagenda kuddayo ku ssomero naziwa Irene Bugembe Eddie wa welfare omwana okugamba ekigambo ekyo nga toziina okankana ekyenda sekajjako Sharifu yakola ku bya transport mu firimu eno tukyatandika era nga tugenda maaso ate nga kedda Estilawo ye wa DOP waliwo omwana okugamba ndi adda ku ssomero nga nez'ekyemisana zaabuze muli ku lubimbi Muwonge Joseph wa muziki kakati mulime maama alagira balime taata akute mu mbinabina akoze enkondo tosaaga n'ekigambo ke bayita obwavu bulaba edduka ajatilaziya kimera ye ng'ate managing director firimu eno etandise mulambalamba iye kwe kunaabako ekyengedde nina kinnengedde ekyatise wali James Mubbe azalwa director tuyinza okufuna kiri ajatilaziya kimera yateekamu ssente ajatilaziya kimera yalange endebubi omuntu nno nga munnange muyala omulabira ku mimwa maama alina engeri gy'alagiriza ng'omumwa gwa mutuufu gulaga enjala mu butuufu taata n'asalawo walampe mu mpale z'akataasa asobole okubeera nga akikimayo maama kyamulaze ekyatise naye asobole okuwalampa we maama wewe bane taata kati ate amugambye awalampe yamusekerera ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso kati yayita Mooza jalabe taata abonaabona n'omuti mukazi gw'oli muzibu mbonaabona n'omuti gwaŋŋambye ninyo oyita mwana kunsinikira binnyo kunsekerera omwana abadde alengera najjawo taata tosaaga kigambo bwavu kibijjigiri tufuna ku kitulyako kifene abadde ayagala bafune kye banaalyako buganyi kati jangu ogugire nja kuyambako kakati ng'asaba omwana agire anaamuyambako naye banne abantu abakulu banne bwe baba baaki banne mwami maze wammalinnya taata yekibijjigiri embeera ekute mu mbinabina tosaaga n'obwavu busobola okukuluma okuva kagere mpaka kabiri akasembayo n'owunya zizi kubako mpulire ekyo ekyatiseemu kyoba ojjayo wamma Mooze otegeera emiti va ku kitaawo kumbe Mooze buna akijjeyo akawansi taata yali agezaako okuwalampa n'empale z'akataasa ne bigaana tukyatandika butandisi amaanyi ga Katonda obadde onamisinga efirimu kyengeredde ddala naye naawe Mooze nze naze muwaniridde alinnyaate n'okusalansale nange mbadde nkola amalagala naawe sooka osale tulabe sente bali bubi ne bannange bannaye mukazi gwe era nsaze ate n'okusimulira amasanda nkikole bw'oba mwavu ebyo osanga tosaaga n'ekigambo bwavu obwavu bwali bwabalumanga n'ez'okulya tewali nga balina kugenda maaso nakulya ffene ekyemisana afazaali okubawo endoobo banaagenda ne ffene tukyatandika butandisa akyali gyoliduka misinde kibijigiru gyo nayagala ogenda maaso n'okubaako n'akasente naye nga womanyi embeera munnange mujojjobya lulwe mukyala munee kasitoba ng'osazeewo siina buzibu amala n'agonda tukyatandika butandisa akyali gyoliduka misinde twongere okubeera nga tujjekkanya ku mulundi guno okuva baddaffe abaana muba films okawulidde mwami obedde okanyooma kalina okuvaayo ate yabakira luzzi agenda abagenda banange olaba obonaabona kumba omusambwa gonna basasana njagala kujja mu kubonaabona gwamugamba abonaabona gwagala gumuwa bugagga maama nga neeyanzizza teweeyanza nze okuwa obugagga olina okubaako ekintu eky'omuwendo ky'osinga okwagala ku mutima gwe kyogenda okumpa maama nga ki ayagala musaayi gwe guguno omusambwa gwa bansasaana njagala ompe katabaniko bannange gwamusaba mutabanyi we gwagala mmoze obadde okima
tugenda kuddamu kukima amazzi tagenda kuddamu bonaabona na bidomola ajja kuba asumululira mu nnyumba obwe bayite obugagga bwajja gyembeera omanyi era gwamugamba gyembeera omanyiyo guzenga muntu naye nga ssebo guno gulabika musambwa gwa nabansasaana tukyatandika butandisi naye nga bamugambye ofuna obugagga awasobola owaayo mutabanyi we kayina omwana yono omwozi ali era ageza okuzanyazanya nga bw'omanyi embeera tuddako eri mwana muwala Namanda naye yalina ebizibu bye nga ye buli walengera abaana abazanya mukazi watu yali yabula oluzaalo okudda eno omwami abuuza enteekateeka muneesinda n'ogabutula najjobyo nesuusa oba tetubatukozesa oba tukozesa ekirero mwami obwavu bubali bubi kwate 15,000 mugule enva iba ne mwami Katonda ng'atujunye mbadde kwegamba nange enkoye essunsa n'obutula mwami ng'oyiiyizza bulijjo babeera ku ssunsa leero we bakyusaamu baba balina kulya butula kati ng'ayita omwana agende wali wajja maada asobole okubeera ng'aleeta ekikola ekinyoobwa bawonye essunsa bwe kibeera kiriyo bammwe ku bugege obutono basobole okubeera nga basiikasiika naye ng'omwami abadde ne pulaani ekwe kumugaakakomawo naye ensanga omaliriza ng'eyidde nga yeyongerayo kumba abala omwana ono gubatumye kati kwe kuyita Mboze soko gyomperekereko wano katono then ebyenva nja kugamba amawo nadde nawe nkutumye kumba ayagala omwana mutwala eri gye bamugambye muwa obugagga era baagiramu katono bati tudde eri Namanda mukazi watwanyeenya mutwe nga mmale banene ddala mutuufu nze ndifuna ku mwana nga nnoonyeza omwana yabula Namanda naye alina ebizibu bye nga ye firimu ekyatandika butandisi okuva mu Silvers Production nga bulijjo kayina oluvannyuma ennyo tudde eno bannanga ono omwami Kibijjigiri yaleeta omwana nga ye baamugamba aba ayagala obugagga alina kuwayo musaayi gwe teyakola nsobi n'akamu omusambwa guno ogwa Nabansasaana gwe baakazaako n'abakyala alinga musawo wa kinnansi naye nga musambwa oguwadde emirimu omwana ne bamulyawo buli kyonooyagalanga ojja kifunanga era gwatandika omugamba buli kyoyagala kyonna ojja kifunanga genda oyitimuke okole erinnya ofune n'essente zikuyitabe buli kirungi ogenda kifuna togenda kuddamu kubonaabona ye maama mpulidde obwavu bwali mulumye ng'omutunulira butunuulizi wansi empale nga tetegeerekeka eringa afupeti n'omanya ndi obwavu bumukommonse ekyagenda maaso okuva mu Silvers Production era nga bulijjo vijja Silver Data Nikolo nze nkuweereza kati yakomawo ayita maama Mmoze yeebuzaabuza nga atategedde kibaddewo tujja wa emmere nga tejja omwana tannadda n'okutuusa kati omwana kakyomutuma takomanga okumba omwana yamuwaddeyo naye obwedda ninze mwana nga takomawo mwami alabika aluddeyo buli naye nze yange onkola ekyonkolya gwa n'amanya n'omwana wo naye sooka olindeko sooka ogenda onoonya omwana wange bw'aba takomyewo naawe tokwata kuba okudda wano singa oba tokomeza omwana wange naawe todda kuba omwana okuva lye yagenze takomawo tonnafaayo na kumunoonya kumba omwami amanye amazima tukyatandika ntandike saagala gisubwe Dunamis oba amaanyi ga Katonda nga ye firimu twagala tugirabe ku mulundi guno okuva mu Silvers Production nga bulijjo so munanga oluvannyuma tuddako eri mwana Namanda yali anoonya omwana era ali wano yeevuma Katonda naye agamba ne Katonda wange wandinyambye afazaali nange nenfuna ettondo ly'omwana oli watuuka okusabira omwana nga amusaba mu matondo omanya ebyaddala mu butuufu alina ennyonta y'omwana yeeyogeza yekka ddala babaneiba bazanyanga mu butuufu temuli wange mukama nga nkusabidde ebbanga ompa omwana naye mazima nze Namanda ddala nalyaki mukama nga afazaali mpayo akaana kamu mukama nange niyagale wegalidde mukama munange leero essaala eno ngisaba okuva ku ntobo y'omutima gwange mukama taata kitaffe ali muggulu onyambe nange nfuna omwana erinnya litukuzibwa obwakabaka bubujje byagala bikolwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe eya bulinaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi tututwala mu kukemebwa mukama naye tulokole mu bubi agezaako saba essaala mukazi wattu yasaba mukama amuwa omwana jjukira ebya Katonda taba bugubugu kubanga wa Katonda bigenda mpola ate bagamba bugubugu tajeesa busera kyova olaba Katonda tapapa osobola okusaba ekintu emyaka 10 ne kijja naye ng'akisaba after 10 years
ono yakomawo ng'omwana atamulabye. Omwana atonda mulaba. Nange omwana atuseeyo wajja maada gye namugambye obugege n'ebinyeebwa simulabayo. Guwatumye omwana ne n'obeera ano ng'oli mu kunyerera mu mmere kati omwana alazeewa. Bagenze eri ne mbanne gyazannyira gye bakubira ddulu mu kiyembe nga taliyo. Mukazi gwe ogenda kumpa omwana wange mwagala katikati era mwetaaga. Kitegeeza omwana wakula ntogenda baawona kifo. Ontamye ayo teweekaabizaawo. Maama Moze kyamutabukako mukazi wattu. Jjukira obwavu bubadde bubako omuntu omwami yeebuzaabuza naye ng'ekituufu akimanyi. Kati alaba ng'omukazi ono ayinza omulemesa. Omulimu gw'omwantumanga mali. Kaakati agamba kamba ng'omulimu gw'omwantumanga omaliriza. Naye mbasaba omukazi ono muzibe omumwa. N'ebirowoozo mubikyusa aleme kumanya kyatuuka ku mwana. Aleme kugenda maaso na kulunduula. Munyambe buyambi. Ekituufu saagala kubeera nga mutuufu mbeera mu mbeera eno kyekinkosezza kino after 1 year. Nga wayise omwaka gumu yasaba emisambwa giri oba omusambwa gwonna basasaana gulongose mu mbeera. Somuli omwaka gumu nga gumaze okuyita Namanda yanyiinyiitira mu kusaba era nga bumanyi Katonda w'abanaku tabeerabira yamala n'amuwa oluzaalu. Mukama Katonda yagamba era mwana mule eyongera omuyingiza mu njiri mwana mula Masi yamugamba naye Mukama Katonda yagamba bw'omwekwata togenda kubanga wejjusa. Kati okudde eno kibijigiri omukyala yamutandika omugamba muneedala mutuufu buli mwaka n'osaddaaka tugenda kumya okusaddaaka. Buli kaseera ntusaddaako omusayi gw'abantu gwe tukulukusa tegugende maaso na kubeera kutuzaalira ebizibu. Embeera mwe twali. Yamugamba mukyala oli musiru. Weerabidde embeera mwe twali ssaawa zino buli kimu bakikolera bukoleza amazzi osumulurira mu nnyumba. Bakuvuga buvuzi oyagala tuddeyo mu mbeera gye twalimu. Wakubira bukubizi kajjamba. Ate n'abalala bali bakuzala abakubira bukubizi kajjamba embeera yakyuka. Kati ambuza ayagala baddeyo. Okudde ne Namanda. Mwana mula Masi alina ekirabo kyaleese. Katonda alina essula gye yamugambye agisomere Namanda ngeri gyali olubuto. Kyovula ebya Katonda n'agamba okwata mpola naye bw'oyagala bugubugu omanyi okosekose mu galumonde. agamba mutendereze Mukama ng'amusomera essula mutima gwange ulira mu lukiiko lw'abalongoofu era ne bulukuŋŋaana Mukama byakola bikulu omitirizibwako abo bonna yamusaba okubeera ng'anyinyiitira mu Mukama era ne kirekaani yeekwata mwoyo mutukuvu nga bw'omanyi mwoyo talimba bw'omwekwata Katonda akukolamu omulimu era Katonda yamukozeemu omulimu twazala bamawube kati gwe kyekikuwasanya ng'abaana ozadde kati omukazi yemulugunyaga naye ddala mwami kiki tuliko ddala sene tuziina naye raba abaana tetulina yadde n'omu abaana be twazala bamawube ddala bakuwasanya okubeera nga bayika endusu lwakuba kino kyakalubyemu yamugamba kati tekyalina kubeera bwekyo lwakuba ni kyakalubyemu amwana agenda kuba ekituufu tetwetaaga kirala oba bana tetulina tulekeyo nze kinneetaaga twetaaga ssente saagala kyakweraliikirira kirala twaye twagala ssente bye byosanga abagagga abamu nga bagamba ekyana kya gundi kiyiika endusu ne weebuuza lwaki omuntu alina ssente zenkanidde awo tebasobola kukola mwana treatment kumbe waliwo ekyama kati byebimu ku byatuuka ku wani ku kibijjigiri eno bannaffe bagenda maaso n'okusaba ye mwana mwana Namanda tukyatandika ntandika okuva mu Silvers Production members so we are beyond the Golden Production Z nkwebaza olunaku luno nkwebaza ku lwa Sisi kale nno yagenda maaso mwana mwana n'okusaba onaga nzikiza gamulumba tulina ennyumba ennungi tulina amamotoka amalungi buli kimu kya bbeeyi naye ddala mbutuufu abo abaana be tulina mazima ddala buli kimu kye twagala tukirina nze nga nze kibijjigiri kasitamba nga ndi mugagga tombulira bya bwana oba siina mwana oba bayika endusu I don't want to know ebisigadde saagala kumanya kasitamba ne ssente gosaaga abagagga abagagga abamu balaba edduka omukazi yagamba mbikooye eno waliwo bannaffe abakanye essaala jjukira abantu abasaba ebiseera ebisinga babazalawa ne bagamba ebyabalokole bya kisiru gendawo ogenda kusiriwala kumbe muna ebintu bya Katonda bibanga ebyekisiru naye bye byaddala bye tulina okukola era mwana mwala yasaba Namanda Mukama amwetolooza olukomero olw'omuliro nga tewali yadde eddogo kakibeere ekizibu kiyinza lumbagana mwana ono ng'amunyika musayi gwa Yesu omwana wa Katonda omulamu Namanda Mukama akuwa omukisa osobola okubeera ng'ozaala bulungi wadde wagamba nti bbaawo abeera mu safaari
tagenda kuenderayo mu safari, tagenda kufuna bakazi balala mu linnya lya Yesu. Ayi Katonda afe otusaasire paatiri omuyinza wa buli kantu, paatiri ne mwana mwe mutuukirivu, otusaasire okudda eno. Laba obugagga gye buva. Kibijjigiri bamuwa ekinu era agezaako okuyita omusambwa guno ogwa Nabansasaana. Aguyita. Emaali yali etandise okutaataagana. Baasi guguno yamugamba emaali etandise okutaataagana. Kulira ali muzanyo bali batuukiriza, yamubuuza nkole ki? Kyofuna emaali ezimu zitandika okyankala n'olaba omuntu ng'abadde mugagga mu kaseera kaaga nga y'omu ku bamasiikini ne weebuuza obugagga bw'alagawa. Kumbe gye bwava babwa bwaddayo olw'ensonga ali aba yakola ensobi ezimu. Tudde eri mwana Mulannamanda ali wanalowooza ku mwami lwalikomawo. Baye baali bamuyita Balamu, muzeeyi Balamu tannadda. Tukyagenda maaso era nga atandika butandisi. Saagaleka endo gisubwa ate nati. Buy Uganda, build Uganda, bubu kutiko. Kazi watwagezaako okwekedya asooka alabe butya bwayinza okubeera nga ensonga zino azitereeza alinde omwami munnange. Kali ziba teziri busa. Kaakali yaniriza musumba. Ne gyebale. Ndi bulungi. Ogamba otya musumba ndi bulungi? Leka naawe omuntu alina essimu agula. Obadde obuze leka naawe omuntu alina essimu ate amala gabula. Mbeerayo eyo naawe. Mbeerayo tewali mutawaana tubeerayo nga tukola. Ndeese wano. Yali alowooza musumba. Omwami ali ku muli. Kumbe onaabuuza omwami gy'ali. Emmotoka yo nagifuna weeri. Balina gye balina okugenda yamuga emmotoka yagifuna weeri bamuyita mwana mulenzi muwonge Joseph Oligino ne muzi. Ono nno yali musuubuzi naye nga bw'omanyi yalaze ennaku zino nga zimugunda. Kaakali yafunye emmotoka gye bagenda okutambulira babali bagenda lugendo ye mwana mulenzi ono lugemwa. Naye nga nkugambye ye muwonge Joseph Oligino ne muzi. Tukyagenda maaso n'entandikwa. Bannange kaakati eno omusambu ogwamu obugagga gumugamba gwagala Ssadaaka ey'omwana omuwere. Singa abatagituukiriza Ssadaaka eyo obugagga bugenda kusebengerera. Obugagga bugenda sebengerera. Bangambye Ssadaaka ya mwana muwere ate nga si wa ntumbwe zange kyekirungi kuba entumbwe zange mbadde nenkoowa kati nina okunoonya Ssadaaka eyo. Oba akaana n'akabba mu ddwaliro baagala nga kalunaku lumu. Naye bannange lugemwa ogamba otya ndi wano. Kale naawe gyebali ogamba otya. Kuzino ng'onyirira leka naawe nensinga ggwe. Leka ekikulu mwogera nnyo naawe. Omanyi babiŋŋambyeko ebyokutambula anti bagee tugenda kunyumirwa. Nemmali nagitegese dda. Ate ebyo ebintu byo. Kakati mwana mwesekanjako. Yakoze ku by'entambu. Yagamba emaali yagitegese dda bagenda kutambula kono ate ggwe ebintu byonze mbimanyi sekanjako. Emaali nagitegese dda y'entambula. Buli kimu kigenda kubeera nga kikola nze kange neteeka entambula gw'otereeza abagenda okuba atuli obulamu bagenda kulya bulamu. Ne Namanda naye aliko abo abagenda okulya obulamu omukyalo ono. Jjukira musabi mulungi nnyo. Era ng'asalawo ebintu byonna byonna abiteeke Mukama. Mukama yamwanukula n'amuteekamu eri amugema mu ngeri ye. Omanyi Katonda ye ebibye bya njawulo. Era mwana mwala aliri amugema. Efirimu egenda maaso okuva mu Silvers Production nga buli gyera nga Vijay Silver tatandikolo nze nkuweereza. Ali wano aba ali awo ng'akasimu. Omwami yakolanga safaari. Muzeeyi Balamu yakolanga safaari. Bannange mukwano nga nsanyusa okuwuliza. Nkyokka banneekubidde mu kaseera nga nkutte kaana wano. Akaana kali mu kunsambassamba naye tonaakoera nga okomawo. Bane mukwano okimanyi nti ndiwo bw'omu wano kyokka mpulira nkumisi nga njakala okomewo. Ogamba otya mukwano? Ye emirimu gikuyisa gitya wiiki nnamba muno emaze ebbanga nga sikulaba. Omanyi munengo olina muno gw'oyagala. Ne bwambala nnaku bbiri nga tomulabyeko obanga amaze emyaka. Kale nno yabugamba ayagala musinkagane. Tukyagenda maaso n'entandikwa mbulambalamba. Bali kuzimba maka. Baasi tuddako eno.
Fetukoze omusimbi. Kakati gwe. Motoka tukyusa bukyusa naawe. Owulira abagagga. Buwakalaba bumotoka buno bubiri buwakalaba. Lugemwa yajjewo omugagga namugamba obumotoka buwakalaba just bumotoka butono nnyo. Ziposhi nkyuse. Owai nange ekindeese kufuna mulimu. Bangamba ogaba emirimu. Woba okoye obwavu. Wulira. Osobola okutuukiriza akalombulombo n'akagwamulizo. Kizigire yamugamba bw'oba owulira okoye obwavu n'osa otuukiriza obulombolombo n'obukwakulizo. Nze byonna byonna by'ogamba sinza butakkiriza kuba neetaaga ssente obwavu bunnumye. Osobola okuyiyiriza. Yamugamba bw'oba okkiriza nsobola okuyiyiriza naawe ofune ku ssente ze tulina bamuyita Kizigire. Sama. Naye we nkuwa amagezi gange saagala osamwe omanye abantu baakuno muyina eŋŋambo. Oli akuwa amagezi ayo tandika okwogera mbu yampa amagezi biki njagala ogaggawale nga tolina gw'ogambye. Weebuuza obugagga obujja mu bbanga ttono buba bugagga n'abakyobo kubanga obugagga bakola bukole. Kati obwa bugubugu simanyi kubanga bagamba tajeesa busera. Eno mwana muwala ali ku ssimu ayogera n'owewuwe. Kali yagamba bayi munaye tugenda ku katripu ati ngije mbadde nsemberedde okubeera nga nzaala. Tetugenda kukola baby shower leero tugendeko bugenzi katripu bambi tugende ffenna mukwano. Onoosobola okuvaayo manda okomewo baali bagenda sese mu kibira. So ng'omwami alina okukwata ekkuba akomewo yakolanga mirimu gya safaari ng'akola mu kibira. Kale kankulinde wonooboze ng'obudde bukyali nga tebannasimbula nga tugenda ffenna. Naye nga mukwano baami naali agadde ogenda naye saagala kubeera nga ngenda bw'omu katripu kano ate wonna ojja nga siriwo onoobeera naani. Ate nga mumanyi abakazi b'embuto balina ebbuba. Ye n'amanya bumanyani watudde n'omuwala afazaayi tosula wansi ye n'asula ku kitanda ng'akooye taagala manya. Kajwejo ne bakuwasa. Anti kati nze bibagange ngambye sigaliza. Lugemu alina ebizibu baamuwasako nonokkiriza okuwasa nemba n'ebyama byange nange mba mbyesigaliza. Omukazi watuukira okubeera nga yakuwasa ng'ate buli kimu yakugulira oba ofuuse eki. Gwe bawasa oba gwe gwe baba bawasa. Kati ono ayagala ave mu bwavu yamugamba oba onoosobola okugoberera amateeka n'obukwakulizo. Oba omaze okugaggawala gwe kyoba omanya ate mu bbanga ttono. Oba ogenda kufuna ssente emikisa gikuyikire nga nkuba mu muddawo munumu obwavu ffe twamala. Bangi abeegomba abagagga teri atabwagala. Naye waliwo obugagga bw'olaba nga bujja mu wiiki 2 wiiki emu. Neeguba mwezi sookoddeko emabega. Tulabe ekyokukola. Era amugamba olunaku lwalina okujja balabe ekyokukola. Asobole okubeera nga amuwa amateeka asobole okulaba ekitangala naye. Wabula weebale nnyo agambye enkeeri amaka balina ogalaba. Kizigire baagaggawala. Essente bazirina zitonyanga mooli firimu egenda maaso. Kati naye ebyana by'omugagga kibijjigiri. Shakira. Shadra baby byonna biyika ndusu. Bye byana bya nagagga. Kuweka n'oba nkuwekale tebyogera. Batayi mwebale kujja. Kaali omugagga sente yazikola era yakunganya bagagga bannabaga abatayi mwebale kujja ne Kizigire kwali. Mirimu. Kinga obuzennyo ni mirimu. Bonna bamuluga abateeka mu squad eno ey'obugagga bamuluga. Kati yamugamba ensonga esinze bayisa olwaleero. Kulabika nga mumanya nti omwaka gutandise okubeera nga tugumalawo. Kaakati njagala mbabuulire pulaani zaffe zituuseewa era mwe muli ku ki abafunye obugagga mbufunye. Olina kyowagala ogamba muluggako ono yanze nabimaladde sente nzirina. Baamuyingiza mu kibondo ky'abagagga yenna omulaawe yakyuka. Yenna essanyu liri kungulu naye bw'omunoonyereza munda atudde ku lukato. Bw'osaaga n'abagagga. Omanyi we tuba tuli wano embeera erina ogiwuliramu emirembe waliwo abagagga nga musanyufu kungulu. But when you go deep inside Kyali kibulayo. Osobola okwewuunya. Kizigire bali mu bugagga buno Kizigire. Tintambulira mbutambulire. Mukyusa ninga akyusa obugaati. Owulira. Nze ndi wa tabbu naawe. Owulira abagagga obuboloka bwe yali akaabira. Obw'ebbeeyi kati abukyusanga bugaali. Watabbo kamala yanange. Ani yali amanya abalalu bonna bolala kukubonza abasula eddalu. Buli omu balina kye bamuwaakole buli omu alina okuyitibwa mu buki obugagga buno. Bwe bagamba obeeko b'osula eddalu oba olina oddi basula gw'ogawale. Alabika ebintu agala kubiva. Kakati
kakati abagamba mukazi wange no anfukidde ekizibu alabika ebintu ayagala bivaamu ayagala bivaamu amalaka bivaamu yagatwavuwaza tuvudde wala mukazi wange saagala mukyawa kuba tuvudde walo naye amugamba mukyawe alina kuvaawo yamugamba oba ogenda maaso n'ekyo mukazi wajja kuvaawo vitajja twerippako oba kutufuukira kizibu ensonga gye tulina okuteekako amaaso yakubeera nga tukkiriza sadaaka zaffe ekyanfuukidde ekizibu ono omuto kaakati omwana gwe baamutuma omuto omwana ow'olunaku olumu omuwere yakyasinza okubeera ekizibu ebadde ye ekyagaanye ensonga ebadde ekyakalubye simanyi we ngenda kujja mwana muto ugamba otya nti bebi akyabuze sooka olindeko bulijjo ebisinga obituukiriza n'abantu ottano ab'omusaayi gwe balugenze otugamba otya ni omwana omuto eyakazaalibwa agaanye nga ne mu ddwaliro bubeerayo nga baakabuzaala okukwata ng'obba akaana mu ddwaliro simanyi gy'osibira kubanga okukwata obukwasi oyinza obutagenda ku poliisi bayinza okukucomerawo naye okimanyi nti ebintu byoyogera ebyo oyinza olowooza nti bitusanyusa eyo entebe tujja gikujjamu naffe tusobola ogituulamu kaakati kizigira mbugambe entebe asobola ogivaamu kubanga yalinga kyeyamaani waabwe yabakwasaganya buli wogenda maaso n'okukyankalanya osobola oleetera bano obuzibu ne bizinensi zaabwe ne zigootaana olw'omusambu guli ogwa nabansasaano gwe bayita nankulu oba n'abakyala bino byebyana by'omugaggala bwino laba ejjano laba ebyana by'omugagga tebyogera biyiwa buyindusu ate yazaala birongo nakato ne babirye naye muganda wange abasajja balina obugagga ku nsi kuno okudda eri kizigire bamwebaza banywedde ne banywa ne balya n'okulya bakufu naye weebuuze baalidde ki koyendi weewaawo munnange nankulu weebale nnyo mukama wange ayagala otwegattako kaakati aleeta kino ekyokubeera nga oliwo omuvubuka ayagala obeegattako bamuyita luge mwanzaalwa yennakiwogo mukoona obukwakwiriza ajja busobola bamubuuza n'asobola obukwakuliza olugema gw'otugambako yenna mulabye ayagala nnyo ate obukwakuliza ajja busobola jjukira nankulu ono ayagala nnyo bw'aba akwadde obugagga obeeko abalala b'oleeta nabo bafune aweze abagoberezi bamugamba engeri gy'omulabamu gwe olaba asobola okukuuma ebyama byaffe ko engeri gye mulabamu asobola obikuuma twandibaye tumuleeta n'afuna obugagga buno anti owulira ayagala abagoberezi nankulu musambwa gwa nabansasaana gweyinza olowooza akuwadde obugagga muntu gubanga musawo bano ab'ekinnansi engeri gye bagusinza n'okwogera nagwo osobola okugusanga mu masaŋŋanzira amasajja oba amakazi ne gukuwa obugagga kati embeera yamutabukako kibijjigiri banoonya abalaba engeri gye bayinza ofuna afazaali omukazi ali olubuto akera kabakaana kaweri kubanga kiraze wala tannafuna muntu gw'ayinza kuteekayo nina omuvubuka kati abakyakabona yamugaa nina omuvubuka alina abantu bagenda okuleeta naye mu bantu abo mulimu omukyalo ow'olubuto omukyalo oyo ow'olubuto ayinza okukolera ate omuvubuka yasiimye ayagala kugaggawala ate tomumanyi nze nkuyingiza mu ddiru n'otandika okuba ate ebisimanyi bikoze bitya oyo omwana era omwana oyo omuvubuka ndabye ng'ayinza otuyamba kakati omukazi ow'olubuto oyo ayinza okutukolera nga sadaaka ekyo nakyo tukikole kiveewo nsonga bwe zityo bwe kituuka mu nsonga bwe zityo manye ate nze saagala bino byakusaaga kizigire si mwangu yamugamba naye omukazi olina osooka omulaba kubanga mannanga omusambwa gwazze nga mukambwe gwagala omukazi oyo azadde omwana oyo olunaku olumu watya nga gumuganye nga gwoza wa lubuto afazaali gwaŋŋambye ekigaana afazaali ngwe bebi w'ennaku ebbiri nenyenda mujjawa kubanga gwagaana ab'omusaayi gwalina nfunyisisa omukazi olubuto afazaali ne gutwala mwoyo wange naye gukooya abange gwagala kati ku bantu balala byebyo abagagga abamu boosanga ng'afiirwafiirwa abaana mbuto zivaamu kumba oluusi wabaawo ebigendererwa kali yabuuza omuvubuka onooza kiki yakola omulimu ogwo ne tugumuwa n'atuleetera omukazi ono ne bano abantu abalala bonna bonna n'abaleetanga sadaaka mu kibira kubanga ngambye bagenda kulya bulamu kati akozesa akakisaako kye tuba tumugambako endi ogedde ensonga bwajja kakati sooka okimuliremu bw'aba asobola okuleeta abantu abo ne bakola nga sadaaka eri nankulu kitegeeza tumuwadde sadaaka eziwera ate yagamba n'olususu lwe lukadde yayagala kubeera ng'afuna lususu lupya
nga bamala okukkaanya mga tujja kuddamu tofaayo obudde ndaabo nkutte kasooke ninnyemu wano ku bigere katono tujja kudda efirimu egenda maaso nagaye bagiise batya amaanyi ga Katonda after 2 days nga wayisewo ennaku 2 kyekyaddako wayita ennaku 2 jjukira mwana muwala Namanda yali alinda bbaawe wuno yali akomyewo muzeeyi balamu mukwano fani darling nga nsanso okulaba amunayinze n'akabeera akaanako kali katya yatuukiriza eŋŋombo deeka n'akaveera era yajja nakubaka bibere ng'ekasita goddeeka n'akaveera oba kamukene kaveera mune akaana bagamba bati akaana bangandi kawala munnange onookatuumaani mbale njagala kawala Namanda ate eriryo njagala katuuma nankerebwe kubanga kawala waffe teririiyo eryo kyokka ne muzeeyi balamu kampulire okale kasamba kansambi yokutu mukwano banne manya tugende ffenna ng'okyali ku byakaana oyaga tugende ffenna naye ng'emirimu gindi bubi kujja kukansoka endeyo baana abasajja oba tebagenda kunzizaayo sese gye mbadde kyokka obwedda nninze gwe ng'amanyi ogenda kukkiriza ate omaze ebbanga toliiwo kale twagala n'okulaba banne ebyewaka biyimidde bitya omanye abasajja bano baadde bali siriyasi nnyo okubeera nga bantwala ne mukwano osobola okuddayo nga tumaze okuva mu vacation eno ate abakazi b'embuto tebayozeza bintu bitooke byebigwa wagambira ndi alina kye yeetaaga nekuba kumumuunya tayagala ebyo aba yagala mumumunye egenda maaso firimu tugenda maaso mpola nagamba za abaana abafa babwano so by Uganda build Uganda bubu ku ntiko kano oluvannyuma tudda ku mwana mulenzi lugemwa bamuwa ddiiru nga yatwala abantu bano badde bagenda okukyakala yafuna emmotoka abatwale mu kibira bakole nga Ssadaaka eri omukyala nankulu agaba obugagga yadda no n'abirowoozaamu lugemwa nagaye bamuyita muwonge Yozefu oligino ne muzi awulira atandise n'otuyanira okumukumu talina bw'asibala okuwaayo bantu bano bonna mikwano gye kaakati yasooka n'atuyanira kumukumu okumaliriza nga gyeyo essimu sitaani muntu muzibu nnyo asobola okukuteeka ku puleesa paka nga okkiriza ng'olinga ali ku gun point yajja essimu anoonya abantu bano abagambe nyakkiriza okukola omulimu kubanga yali mwavu ng'obwavu omulumi okuva kagere mpaka kabiri akasembayo ng'akooye yala nga bw'ozimanyi ez'ennaku zino sente zinoonyezebwa mu kiwato ng'amazina yakwata essimu akubira omusajja ono alosebo kizigire yebaleko boosi wange kiri kitya kaakati kyembadde kubidde okugamba nti nzikiriza okukola ddiiro era ndi mwetegefu okubeera nga ndeeta abantu bano abantu b'okusaddaaka bonna mbalina baasi tudde eri mwana mwala Namayanja yajja akonkona kati bwe yakonkona ewa balamu takyanga abakazi bitooke byebigwa zijja soko lindeko obaani oyo yamuyita mannya malala Namayanja ayingira buyingiza nze ebintu byammwe byantama kyokka nkonkona tewali n'omwaggulawo ono ali ku masimu tekirina buzibu bonna bannange kakati ekisimu kireka kyamwambadde kiba kiwedde tugenda kukola batya bannange abuuza kye bagenda okukola ayagala kuwaayo bannensinzibu nze nfuna ntya ssente kyenjagala kuba nkooyo obwavu oyinza okwebuuza ekikulumisa obwavu kumbe emisambwa gyennyini gye gikulumya obwavu otera ogenda okola byegyagala kale musajja watuwuuno abadde agenda kunyumirwa ne banne naye agamba ayagala kuva kaalo bwavu agende kaalo bugagga era nga bamaze okukanya ku ssimu simanyi kiddako yatambula butambuzi nga amaze okuba essimu naye banne Namayanja onyirira nziva mu by'okunyirira kati obadde zikola kyate kati kikyenza okola tukimanyi oyagala mukazi we atandika okundaba obulala nze ne mukyala we ayinza n'okuntegerera osooke guveeyo oba wabaaki gwe muzeeyi balamuzanna leero bane nga nsansi okulaba kumbe Namayanja ali mukwano gwa mwana mula Namanda okudda eno bannange mutyaba omusambwa gwamuleeta gumuteeka mu maaso gusobola okukyusa tayimingi abadde alowooza ng'oli inside otandika kulowooza offside buli kirungi ojja kukifuna era keyakkiriza gwamugamba buli kirungi agenda kifuna kasita onookola emirimu gyange bulungi togenda kubeera nga wejjusa buli kirungi ogenda kubeera nga okifuna kono li weewaawo maama Nankulu
Banenga iyo nyiridde bulala n'olubuto. Balambwe yaŋŋamba. Ani Balambwe yaŋŋamba nti munnange nina okujja ate tugenda kunyumirwamu ne ŋŋamba lwaki tunyumirwa. Balambu bombi bano abakuba amapeesa. Gosaaga n'abasajja gye bali mu nsi ate ayira erinnya liveeko. Si erimu simanyi Balamu simanyi bigire simanyi bikoze bitya balugireza na leero. Lwakubona ye muzeeyi Balamu naye era amannya ago ngeri gye gatambulamu era omanya mamanye. Tegabeera mangu wedde n'akatono. Kati okudde eno. Ono omukyala bamuyita kansala Senoga. Oligero n'emuzi ze yakozesa mu firimu eno. Kati yajja n'abaana be ye muganda w'omukyala mu maka gano. Ye muganda w'omukyala Raziya. Mukyala wa Kibijjigiri. Eno batandise okuŋŋaanya obwana. Lugemu agenda maaso ne puroguramu okuŋŋaanya abagenda okulya obulamu. So n'eno Balamu naye agezaako kubaako bakuŋŋaanya bano bazze kukyala. Banenga tusanyusa balaba. Banenga nsanyuse. Okulengera mwana mwala Nansamba. Ne mwana mwala Masa yali omusabye ennyo bajja ne maama waabwe. Banne muganda wange Kabuladda bannange ng'obadde obuze. Banne muganda wange sina bwe nkunnyonnyola. Nze Namayirira ndabye bannange. Ono ye Namayirira. Yali muganda w'omukyala ono Raziya mukyala wa Kibijjigiri. Era baali bazze kukyala keyajja nga muganda emugagga yamanya bugagga buzze. Tuddako eri mutyabe emmoloka yino yagireeta supanankani. Zino supa kasitomu zaakako. Bagenda kulya bulamu naye ng'omusambwa gwamukwasa edda bulungi nnyo. Wulira ngolokoso. Bane emmotoka yazedde abanakyakala muyite mu bwangu ng'owejjanga abika ate obuuza. Bannanga alina n'ekyana mwana mulenzi Lugayizi oba Lugemwa. Kati wulira banne eno obonaabona kakube kulya mmere n'osanga ng'okwerabirira kizibu okulya obuli ekyenkya ogatteko n'ekyemisana ng'olaba kizibu. Gundi gwe oba tosobola kwerabirira kulya kyamisana oba ekyenkya n'ekyeggulo. Kitegeeza ennaku eba y'amaanyi nga kwebyo natowaki osobola kulya omanya oli bubi. Kati ono yajja wa muganda wagezaako mulojjera ennaku kyokka jjaza okulojjera ennaku bagagga. Eno baana abalenzi bonna basazewo okujja nga bamulamusa bulungi nnyo Namayirira. Ye muto wange ogamba otya? Ono ye mukulu naye ate yasinga obwavu. Ono mukyala Raziya ye muto. Eradde bannange mukyebale bannange. Abali muneekuuma maama ne maama tumukuumye. Nansamba mwana wange ng'okuze Nansamba. Era abamu bageza okweyongerayo. Buli omu afunye ekyana kye bajja banya olengera. Olaba mpirimpya bonna bali kuno ng'oga firimu tegenda maaso mpirimpya bazze kulya bulamu. Tukyagenda maaso. Neteri aleseka music tunyumirwemu okulengera jjajja Balamu oba muzeeyi Balamu. Yatula ano mutyaba yakuba ekijji bafunye omudereeva. Baafuna mwana mulenzi Kizito Lorenzo. Kizito n'otuvuga leero ni ate nyinza obutabavuga. Mujje mubuuze ku maama. Kaakati bayita abaana laba abaana bayita okubuuza ku maama. Ebyana by'abagagga bizibu bino biyiika ndusu. Babayita bajje babuuze ku mami. Laba abaana. Maama abaana bange. Banne muli mutya abaana tebyogera birongo nakato ne babirye. Mwe muli obugagga bw'oli. Kyobula ebintu by'emisambwa bizibu gusobola okuwa obugagga bwonna naye nga togenda kulaba kusanyulya zadde obulamu bwo bwonna. Naye mwesimye n'akasente weekali abaana kyebava banyirira naye maama singa mubajjanjaba. Olaba muganda okuba mugagga tomanya sente gye yazijja tasobola kubuulira kyama. Kuba ebyama by'abagagga bibeera bikusika ennyo. Tukyagenda maaso n'entandika ekifaananyi bulambalamba. Kati n'abagenda okulya obulamu baabano beeyongerayo. Bagenda maaso n'okweyongerayo. Era nga nagamba zino zo z'abaana abafa abaawano tugamba kimu nti by Uganda build Uganda Bobo Kontiko okuva mu Silvers Production Vijay Silver tatanikolonga bulijjo. Munange abagenda okulya obulamu nga beeyongerayo.
bannange mune abaana bwe batya akasente tukalina naye abaana baatulema nekange nekuleetereko okulya ate naakola ki bagagga naye batunula nnaku ovanga okubeera wayi maama abaana baabakinina mwe bajja bawulira abaana bayonooneka abaana bamala gwonooneka maama jeka naawe kamba buli gana amaka gonna bagayina bagamba mbu bano abaana mwe muli obugagga bw'abantu bano gaomanya ebigambo tebigaana kuyitingana ku kyalo byayita dda ne muganda waabwe abimanyi kati abulira bawalabe ebigenda mu maaso naye nga tayagala bawulire maama watyaga singa naffe twagala okumanya ajja ne bawalabe naye mugala wange agala naffe funa ku ssente onokkiriza okuwayo abaana bo nga lwaki sibawayo kugaggala obadde ki naawe bane kulisi mwana watusukako mwana gwe kyali mwana ate mwana oli watabu mwana bagenda banyumye bagenda kulya bulamu esimuruka gye bagee tugenda kuliira mu bulamu kati ate batulese bulesi bagambye bwejjudde waliwo abajja ekikeerezi abamu bazze ne bakyala baabwe empirimpya bonna bakulisi bazze kulya bulamu bagenda kulya bulamu naye nga tebamanyi wajje balaga kumba oli yabataddeyo dda nga Ssadaaka beyongerayo mwana kireka kabayi mwana kagukuba omwenge olaba akanywa igo bwatyo lwaki teyaguza endume eno olugambo lufuuse olugambo bageya abaana bano munnange sente okujja mu nyumba bagamba olina okubaako nekyo Ssadaaka mbu ebintu byabagagga si byangu sikumala gajjayo gasaamirira tosaba tologa kati oba ogwawa bano abaana mubalaba ng'abasiru naye be bavaako obugagga ffe tubiwulira ku kyalo naye nga omanyi baganda bange siyinza kwogera kigambo kyonna kyamaanyi eno natandise okulasana banaffe abagenda okulya obulamu nabo beeyongerayo nagamba okwatanga ebiseera sinema nga zino nga tuzireese okwenganga bukenzi n'omanya wajje biggwera banyumirwa eno mwana mulenzi luge mwana yeyaze n'ekinnyo kye kyana kiwala kinnalunkuuma baze kulya bulamu mutowa ensonga oziwulidde ebizibu munange byebyo embeera yeeyo gyempitamu annyonnyola mutowe embeera gy'ayitamu obanga okubeera nga gwe mukulu naye nga mutowe alina ssente gwe tolina adde akagato k'osobola okwegulira kali yamugamba dde nsabye mune tubeere kuwa n'emyezi 3 yasooka n'asiriikirira n'ambuuza aliwo omutaana kwenedda baba tewali buzibu mbadde ndowooza munne engeri gy'ogambye nti kigenda bya toyinza kuŋŋanda munne kubeerawo yasaba abeere wano emyezi 3 jjukira balina ebyama yamuganja ambeere wano emyezi 3 okutuusa ebyemirimu gyaffe eginaatereera kumbe n'omwami wuno akomyewo gayaniriza mulamu banne nga tusanyusa okukola bamuwula bannange nange okubasinkagana munnange era dde muwulani era dde muli mutya bannaaye kale muwula munnange namwe mugyebale manye emirimu gitambula bwegito giri gitya munemuwula ajja akooye naye nga jjukira omwami yali mwabulunkupe kati abuuza naye nga batemya ku mukazi amugamba no bakimye eki bye bimuzunza empale mbogenda kyala wa muganda okumbe tayagala omukyaliro jaggwa mu byamabye tugenda kubeera naye emyezi 3 kati omukyala asaba bbaawe myezi 3 ate kirina buzibu naye ngaomwami akkiriza takkiriza bamugamba bano baganda be bagenda beerana emyezi 3 yasitukira nawo wano byenjagala okumaliriza kanzije muwula naye manyi nkooye nnyo kumbe yawulira ekyo ekyemyezi 3 amaka gaba n'ebyama nga byago nga tebaagala na bagenyi kukyala kuba bamugenda bamalako emirembe mwangambye mukomaano nze besaagalira ddala mwana nze kanzireyo kajjansi afaze tututuuseeko wali maaso kizito naawe anza wanawe enkoma seeyongerayo baasi emmotoka ali emaze osembera omusambwa gwesonga kulya Ssadaaka zino ogwa nabansasaana nankulu agirengera bano bali mukaana bagamba kizito ayongere emmotoka mu ndeeri kizito agamba wano sukkawo nze seeyongereyo mwagee tukoma wano naye mukazi gwotegeera bulungi otegeera bulungi mutwe gwo okwata otya muganda omuteeka wano emyezi 3 ng'omanye ebyama bye tulinawo oyagala avuga natandika okusaasanya olugambo
munange mbadde sina kinyinza kulamu ne mwami mulamu bikiwa kyalina wala gyasobola genda kubeera wano walaba walina okubeera bamukazi guwa baaki omusajja yatandika okwekalakaasa yakkiriza takkiriza era yakyomera omukazi jjukira balina ebyama byabwe omukyalo bamuyita ajatiraziya kemera oligino nemuzi kizita akombye kwerimaga asente zebamwadde tezimala nedda lugemwa twamwadde sente zaffe ezimala togenda maaso natugamba birala nalunkuma akayana kyekinyo kyalugemwa kyatambula nakyo tulina ogenda tuse gye tulina okulaga watugambye ogenda tutuusa eri mu katindo baasi omusambwa guguno gubalaba bagenda maaso nokaana ko muzeyi balamu ndi waki twesiba ku muyaye tufulume mwana gubalengerera mu kibatu omusambwa guno gwanna bansasaana laba nankulu abalabira wano ne gukuba akakule gubalengera babonaawana gwalabalanga gulaba SADAKA ziwera gugenda okuwomerwa gubalaba bannange ne gutsembera kati bavaamu bayomba buli omu ayomba bibye muzeyi balamu atabuse banna bonna batabuse yakoze programu ez'ekisiru bannange gena tuyogera ku bba wange nze tomanyira nawe va ku bba wange ne batandika okyankalana kumbe gubasuddemu ensasage bakyankalane kyegwakola ne guweereza waweereza zomba eno we bagwamu ebanga kikumpola ne gubakyusa timing bagenda okuddamu okulanga gye bali mu kibira wakati ekyo kye bayita amaanyi g'omusambwa bagenda okulaba bonna batandise okuwenga baneetuliruddawa bukera babadde ku njegoyego za kibira beekanga bali munda mu kyo buli omu abuuza munne banne tugenda kubulira eno banne tuzze tuty eno muzeyi balamu bwagamba omukyala kaka najjukira namanda litumbu muve zino eziriyanga eno ya namanda macuwa banne munange balamu banne tugenda kola tyakuma mukwano guma banne ngambuli olubuto lutandise okunuma jjukira omusambwa guno gwali gwagala SADAKA ey'omwana omuwere eitha ng'osobola okumuleeta nga bamuzadde oba n'ofuna omukazi ali okumpi okuzaala gwatandika okusindika ne gutandika okusindika baguyita nankulu bannaye nange mukama singa onnyamba nenfuna ku sente baana bange mubadde mulaziiwa bannange okudde ne wannamayirira abuuza balaye gye badde bagenze banne maama wano nga wasuffu tuva kulambula eri ku mafumbiro naye maama yonna wajjudde tayiro ziba naye wayonjo tolina gy'osanga adde kacyafu sabagambye nti no bannaye bano abantu bagagga essente eri wano etonyanga mooli evuunya buvuunya bulira nno kamba buli amawulire amalungi batukkiriza okubeerawo mulamu yakomyewo atukkiriza okubeera n'ennaku 3 banne nasanyuse nga kkiriza tamanyi nno oli gwe yagambye n'amukkiriza baasanyuka bagenda beera n'ennaku 3 naye nga tebamanyi byambyo ne bigenda mu maaso naye banne oba mutyaba wabaaki nze watamana okuntama oba kiki banne simanyi kigenda mu maaso mutyaba kyokka nze bulijjo okwesiga kairegera tugamba tusasule essente kati omusajja atusudde wano mu kibira tugenda kuddawa ye mwana nalunkuuma jjukira girlfriend wa mutyaba naye kati bafunye obutakanya banne muve mu kunyumya tugende kati mulaga wamwe munaabulira mu kiramba ffe katugende tunonye kuba eritufulumya mukwano toweraliikirira namaani embeera tugenda giyitamu nze we ngamba mba ngambye muzeyi balamu ekizibu kyalina ye mukyalo w'olubuto bano basanyukidde emyezi 3 gye bagenda okubeera wano naye nga mwana masi yali mulokole banne naffe tubeereko mu matiribona nansamba nga tubonyeebonye mwana wange ng'oyambadde ebizigiro ebbanga eriweze ono omwana muwala mukulu akuze naye bw'aba atuuka okwambala ayambala kugomesa ebikono ebifikidde ku ngoye za maama bamutungira mulengera tosaaga n'embeera nga yakunyize batandika okusaba kumbe ekiri mu kibira kitandise okufumba mutuku ekiri mu kibira kitandise okufumba mutuku SADAKA ezaleetebwa omusambwa guli gutandise okusalawo kyeguyinza okukola ku baana bano bajja kulya bulamu tugenda maaso ne firimu badduka mu kibira kumbe eno bano batandise esaala mu nyumba y'abaana nenyumba jjukira ya misambwa baasi omukyala agenda ovaayo laaziya ng'alengera abalokole bakutte esaala tukutula buli ddogo lyonna lyonna eri mu nnyumba eno emisambwa gyonna n'emizimu gife mu linnya lya Yesu
Omuntu wange obedde oli awo obedda muneetugezaako okusaba mu linnya lya Yesu bo basabi naye baavu bazibu. Tugeze okulaba munenge ennyumba de muyina ssente mweziri mwetaagamu ku ssaala. Naye kale esaala zo zeetaagisa kuba naffe tusaba naye ensaba gye musabamu nga sigitegedde. Omanye ensaba y'abalokole enzuba nange. Ogenda okulengera Nakalanzi agudde. Ekiri mu kibira kifumba mutuku Nakalanzi yagwa omusamba guguno bannange. Omusamba guguno. Gukuba obukuli bano badduka. Wayi tulina omuntu gwe tulabye kikyobadde kikomawo wano. Kasima gwa yazzaako. Nakalanzi yasembye emabega. Wanange kitu fayo chini baba. Achini wakechini. Nakalanzi. Kadalaga nange. Bade baroza byakusaka kuba omusamba guguno. Bagulengera ojjukira Namanda wa lubuto. Lambula nnyumba tujetolodde nabwe. Bano balambudde ennyumba. Bagezaako okubuulira ono omukazi beetolodde ennyumba banaagwa n'embyama by'abandi. Tugenze yonna yonna mu nnimiro wansi. Aleta tewali buzibu mutambule muno musobola okunyumira ne mulambula kumbe tasanyuka abantu bano okubeera nga balambula. Tulambula nnyumba tujetolodde nabwe emma. Nansamba bwagezaako okuga ennyumba bagyetolodde yonna yonna kyogaana eri mutuuseyo ku kaabuyonjo yonna tutuuseyo gye basiba embwa lwakuba ze zitugobyeyo. Abagagga babagezi waba n'ebyama gyabiteekayo wabeera embwa ebogolamu bubogozi ŋŋo. Totawana genda oba omanyisa yonna esobola okutoloka n'ekubwagulula. Kali yasanyuka okubeera nga tebatuuseyo babadde embwa. Ssente eri wano etonyanga mooli. Sente etonyanga mooli. Saasira omukazi ono w'olubuto Namanda. Ekiri mu kibira balina abantu be balabye nga kireka siba bulijjo. Nze toddangamu okundeeta mbina ebintu ebyekirulugemwa. Bengera tulina tugenda ndeka bebi tonkwatako bebi obesizeeri. Toddamu kunkwatira nze wantaba. Oba lugemwa abasinga wangambira dda nti tugenda kusobola kubeera nga tujja. Okusinga okundeeta mbina ebyekisiru. Mukwano bebi kakana tugende bulungi. Andi gwayita bebi woba olaba ni bebi wo. Toddamu kumpita bebi kankube n'essimu ndawo oba basobola tuyamba. Nalunkuuma ageza kuba essimu. Kyokka gye bali teri netiwaaka kyokka n'ogusimu tegulina netiwaaka kyokka ono simanyi godigodiya ogenda olengera abatana balondi godigodiya yagubuguza lugemwa naabula omulundi gumu mwana mala yawunga kikyatobadde ki bannange lugemwa mbadde naye wano bagenze gwokyali ku bya lugemwa jatuva wano bane lugemwa abadde wano lugemwa alazewa bannange lugemwa kyokka yatuleeta eno giwunye lugemwa abuze tategedde engeri gyabuzeemu kumbe lugemwa bamuteeka mu ndagaano y'omusambu era wuuno bamuleese mu kakiiko ono ye mwami bamwanjulayo bagamba nankulu ono ye mwami ayagala obugagga olunaku olwaleero era nga twagadde okubeera nga tumuleeta olunaku olwaleero osobole okubeera nga omuyolera ku bugagga bwe watuyolerako naye agaggawale ave ku kalo bwavu bulijjo yeesunga kalo bugagga so kati afune obugagga naye alaba obugagga ebuwooma wulira ddala ddala eno ensi yakwesiima bamwaniriza wulira owulira amateeka n'ebisanyizo bye biriwa simwagadde bugagga bitooke byebigwa omusajja agamba afazaali mbeera omwavu nga neebaka kutulolooza yali alimba eno mwana mwana asabira ennyumba eno mukama bayambe ensawo zaabwe zinajjulanga ssente mu linnya lya Yesu nkutula buli mandwa yonna eyeekwese mu nsonda y'ennyumba eno buli musamba gwonna ogenda maaso n'okuleeta endwadde okuleeta abaana okubeera nga bagongobala Yesu nsaba ogukutule ngu sigukulula ngukutula mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu onaagenda owulira akutula amagombe akutula entaana enkwe z'omulabe zonna azookya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda wayi muwala obadde ki anti mune maama ndi mukutula munnaye nsaba mbadde eri mpulira omuntu akutula jjukira abalokole bano babazaala naye buli lwasaba mu kifo nga waliwo ebitali bituufu bimanyi okuwuguka egenda maaso Namanda mukazi wattu mukwano muneeguma tokaaba Namanda tokaaba mukwano tugenda givaamu enda embeera ye muzeeyi balamu tokaaba nasamanya nakumanya zinga nazigana nengende zeze
Yogaba mukwano namanda kyokka mugata kaaba naye nga womanyi bagamba ag'omusajja gava wala. Ngamba amaziga oyinza olowooza ebirala bwe ngamba ndi gava wala. Maziga ge ngamba baasitadde tosiri wala. Tugenda maaso. Kakati ekiri mu kibira kifumba mutuku. Mwana mwana yekanga. Banange mujje okulengera mpiri mpya. Tebategera bigenda maaso. Buli omu yawunze. Banange tuyabe badezi bagigenda maaso. Mpiri mpya bazze kulya bulamu. Jukira bajja n'ebyana buli omu. Musoke muleke. Bane musoke muleke bannange. Musubuzi. Musoke muli mumbulire musubuzi yalaze walugema baali bamukazi akolya musubuzi. Teri yeno. Kubanga ye yali mwavu naye nga yeeyita musubuzi. Bamunoonyoloza bamulabako lugemwa. Kumbe lugemwa ali eri. Bagenda maaso n'omuteekera ddala mu ndagaano. Bano yabaddeyo nga Ssadaaka. Eno namanda akaaba nga mwana muto. Ojjukira mukazi wa lubuto ate ttumbu eri macuwa ava ku zino eziriyanga. Naye ttumbu etuuse okuzaala ebuzaayo wiiki. Musawo bannange mufune enfa mpulira olubuto lunnuma. Wulira bw'otatuukiriza amateeka kiki kye bayinza okukola. Bamuleese mu nsi y'okwesimba, ensi y'obugagga. Mwagala ogenda ku bwalo obugagga naye obugagga obumu buzibu. Abagagga abasinga mubalaba naye batudde ku lukato. Basula ku maggwa. Gw'oyinza okulaba nga wooli wakunyiga naye ng'omugagga watudde wookya. Bamuwa obugagga laba bonna abaliyo. Bagagga b'osanga nga yina yakaatuuka bagamba mugagga naye nga tategeereke katunula ng'ekiyo n'ogamba sente zimuyamba ki. Egenda maaso. Kati maama yamugamba ono ffenna tusaba naye ffenna tusaba bwe tutyo omanye ensaba y'abalokole yeewuunyisa bangi. Kuli mubeeramu okutula emizimu emisambo giddibya n'enkwe z'omulaba okuzookya. Mwana wedda mpulira okutula nengamba owaye tabeera nga alina byakutula mu ddiro leka ngende byakutula. Ngenza okulingiza nga ndaba omwana ofunvu bidde kiki. Ffe nga tetusaba bwe tutyo munnange. Munnange bw'otasaba kuba mizimu omuzimu toyinza kugamba mbu vaawo. Olina okugukambula n'ogamba vaawo mu linnya lya Yesu naye ogavaawo ogenda. Omuzimu tegudduka munne maama. 12 ng'atandika omusomera ekigambo. obuyinza Wakigamba omwana muwala Mase. Bano abalokole bowulira nga tasaba ne basaba. Kumbe gwawulira enjiri amukeneka aleka mulokole bano abewa Pastor Tom. Sokulindeko ye muto wange ali ludda munange aleka ali eri ono omusanjufu tamanyi gwayogera naye. Maka gaba n'ebyama nga okwata bukwasi Bayibuli n'ogireeta basooka ne banyenye balanga balaba oleesa ekizibu. Kuba tebakolagana na bya Katonda kati ge maka gano. Ono agezaako okumusomera Bayibuli. Omukazi amukeneka bukenesi mu Yesu Kristo. Awe yayambye ekimulega obwavu muzze wano muwunya obugere muwooza Yesu Kristo gassiye. Lwaki tabayamba ne muwona okuwunya obugere? Egenda maaso. Bamuyingiza mu ndagaano. Musuubuzi Mutyaba. Manya lugemwa. Omanyi muganda wa Mutyaba. Gy'onaakomanga okusaddaaka. Wulira. Gy'ojja okukoma okufuna obuganzi. Yokomoga okusaddaaka gy'okoma ofuna obuganzi n'obugagga. If you don't kusaddaaka, what is next? Bw'oba tosobola kusaddaaka ki ekiddako? Gy'okyokukoma okufuna obugagga. Gy'anaakoma okuyiwa omusaayi nga n'obugagga bweyongera bamutadde mu ndagaano semalagaano. Yakkiriza emitendera gyonna egya nankulu. Ekiddako alina okunywa omusaayi. Ssadaaka ze yaleese nankulu ono alina okunywa omusaayi. Jjukira aleese Ssadaaka eziwera. Bw'onoonya ku mukago guno buli ky'onoolegendanga nja kubanga nkulaba. Alina okusooka okunywa ku kikopo ky'omukago. Onywa musaayi gutuŋŋununa. Buli w'ogenda asobole okubeera ng'atambula naawe ng'akulaba.
mbadde nfuluma nti ekikomera nga nkamera entambuleko kakati kubeera wano munyuma nsi akyenkola neŋŋamba kanfulume entambuleko ono namayirira embeera yali yamukubanga kyabula akuuta agudde ku musajja amugambyeko mba nnyingira geeti nindaba omwami wa kitemeta bw'ati ngenza okukyuka nga enatunuulidde maama ku bukadde bwendiko anuukira ku bigere omwami yeyisa soko lindeko abadde anuukira ku bigere bakumotoka ate nze munne ab'ebigere bankwana jjukira mwavu naye tayagala babigere ayagala bammotoka ku myaka gy'aliko yakyuse n'agamba kunza abayi nagenza olaba omusajja yenaalookalooka neŋŋamba kiki kino kintenze kibadde kindese neri ekisinawe tula bulungi tugenda maaso ekiro mukiro ekiro mukiro amaloboozi badde bakyayuta akaliro amaloboozi gali ag'obukule sigwe yambadde akateeteeyi k'abasiriviya abaana abavubuka kumba olinkaŋŋankaŋa liitu amunaye nange ngenza okulaba omusajja yenna alookalooka naagenda kwagala kyebbeere eryakulukuta erya sapatu maama kyogamba enkuluta enywa kati yazuusa alowooze mbu oba alina gwagamba kumba agamba nze naye mwana gwe munnaye okyalina embavu seba mukadde naye avuganya n'abaliko omusanga ng'ayimiridde ne bayirini lamuza naye nga weewuunya obwavu bwaliko naalaba yoyo naye nange era obulamu mbuwoomerwa jjukira ye mukulu w'ono era baaba muto wange bamuyita kansala Ssennoga ngeyakozeseza mweno nkubuulira ekigambo kankubuulire baaba nkubuulira ekigambo kino akusinga kubya gw'otannazaala bano beebase bali eno eri emboozi ekwajja okugenda okuwulira ekiduduma kiki ekyo kiki bannange ekiro waliwo ekiduduma ananyine ku muliro jjukira omukazi ono namanda wa lubuto omusajja aŋŋambye nina emimwa egy'ensalika amaaso agendega ennyindi yakasale ng'agamba gwe banne mutuufu sooka ombulire sitoola omusajja oyo yantamye okubeera nga nfugiriza nsaba aleme kkomawo nange nsana ne mpulya ebigambo ebyo mukomugagga yamusiba teri musajja ayinza mukwana mwepankani mukwana bakabagagga kuba abagagga obamanyi naye tebaba na budde omusajja nga tafunya kikonde afunyiza omukwano baba na gwa nkoko bw'aba afunyiza ekikondo oyo one time timing bafunya bikonde naye manyi munaye abasajja abo tebatera kufunya bikonde abasajja abagaggagagga naye abaavu omumanyira akuwulutanya n'omutegeera ekiri mu kibira kifumba mutuku budde bwakiro dengera omusambwa guno gwondaba nsasaana gwatandika okukola ku sadaaka ze baguwadde ojja wekanga teweeyagalidde sirika kanyomero sirika nawe kanyomero ayagala kutandika kuba nduulu bamukuta omumwa kanyomero mwana muwala Irini wuno bamusika gwe basookerako ne basika ne batwala sadaaka batandise ozimalawo naye nno baba wootabadde wabaddewo obusongasonga kakati yatandika omuyitiramu obusonga bwa mwana kubeera nga yabadde ayokya byatalina kwokya nagambye mulimu amaka gy'osobola otwala bayibuli zo n'otandika okwokya kumbe olina by'otandise okuleeta mu maka ago oleeta ebizibu omwana yabadde yeegaganyula bw'ayokya bw'akutula neŋŋamba omwana biki byakutula tagikyusa awalala era neŋŋamba kakati nabadde neŋŋamba omwana akutula tabanga nkutulira dining ngenda okuyimirira ali nga mulengera okoma weno ng'akutula bwakutula bwasaba bwaleekaana bwayingira ekisenge bwafuluma kakati enzija abula kuzikula maama nfudde jjukira baba myezi 3 okubeerako wano kitegeeza oli aba asobola obbeetamwa ngenda owulira takomyeku ekyo eddoboozi litumbuka nkukutula Yesu mu linnya lya Yesu kunzeka ng'endinda biki byakutulira ngenza otuuka ng'omwana mbwali mu kusaba kyokka naye bwetyo bwe tusaba olaba naffe ffe n'eddiini tugirina era tusaba mu ngeri bwe gye musaba abalokole biki bye muba mukutula ebyo ebitakutuka muneetuleekaana naye kumuleekaana nnyo omuntu osaba mukasirise ne bayibuli egamba wegali mu kisenge kyo osabire omwo nga toleekaana baasi eyo tuvaayo tuddako eno banaffe baafuna ebabukyaga
Namanda n'owewe muzeeyi Balamu n'abalala bonna beebase naye ng'omusango guno gwabeebasa ne bayitako Balamu mu kusumagira yeyadde engulu abazuukusa kiki muzuuke bannaayi batomu baliwa muzuuke batoma sebalazeewa Katonda wange batomu baliwa tebabalabako yekano akaneebakako nalunkuuma bane simanyiwa gye bali mukwano tugenda kola tutya banne mpuli olubuto lunuma tugenda gende wa musawo kati eno wiiki gye baŋŋamba nti gye nnyinza ozaalira mwali tuli mu kibira jjukira yasaba bajjeka outing kano bane mutuufu tufune kubo lyonna munnaffe agende namayanja jjukira naye onva yaani ya muzeeyi Balamu lwakuba munaye abantu bazibu osanga omuyaaye ng'abagattaganya naye nga tebalina adde buzibu nga gwe yayongerako talina mutawaana naye nga abakwasaganya bombiri kati alina okubeera nga bayamba bujja we simanyiwa gye biggwera nage bagiyisa amaanyi ga Katonda donamisi gye tulaba baana baffe babwa notugamba kimu nti by Uganda build Uganda bubu kuntiko yaya mpirimpi ayita Balamu muvaawa bamututte ndaba owaye kwega muzeeyi bamututte endaba nze sina gye neeyongera muzeeyi kigo batutte emizimu gyennyini gino mizimu gyennyini gye giri mu kibira duke tuve wano kubanga ebiddako tebigenda kubeera birungi bajja kunyumirwa bajja kulya kyati libalidde omusambwa gwagaana omuntu n'omu okuvawo kubanga oledde bano babataddeyo nga Ssadaaka ne balengera ennyumba eyo si nyumba ago maka gennyini wetuba tugenda ago amaka batambudde ekibira nga babuze we bagenda kyaddaaki balengera amaka ne bamanya kaakati munne kalekaleko kebalabye ennyumba eno osanga bano abaako ne bafuna we batuulira ne bafuna obuyambi tugenda maaso z'abaana baffe bawano tugamba kimu nti by Uganda build Uganda bubu kuntiko kaakati nga beeyongerayo balabye amaka oyinza okulaba amaka naye ng'ogatuukako nalwo lutalo obanga omusamba guli gwennyini gwe gutaddewo enkiza ey'okusobola okubafuna egenda maaso firimu eno Namanda akaaba olukaaba nga bw'omanyi abakyala b'embuto okimanyi nti nno luba lutalo mwobwo obulamu ng'obiseera bituuse nga byakuzaala mu bulamu obwo okubeera tumbuto omukazi asobola okufuuka ekizibu kubanga obulumi buli tebwenkanika mukazi watwawulira afa agenda akaaba bali mu kibira nga akiwadde obudde bwa misana naye munnaye watali wa nnyoko nga nekubo tomanyiwa gye liggukira munaye maka g'oli mugenda osobola okgenda mugabasezi obanga omusamba gwennyini gwe gubongerayo nga gwagala gubafune Ssadaaka zaago zonna tegwagala fiirwa yadde Ssadaaka n'emu baasi kaakati kumbe bannange ennyumba eno yali ya musambwa mwana mwana omusabi yeegolola agenda okuwulira ekiwuluguma mu kasenge kali bano bayingidde gye bayingira tebamanyi balengedde ennyumba kumbe omusambwa gubaleese gubaleeta baagala kunoonya ye bayingira bannange gwina n'omukongozi aguyambako gwe egenda maaso babaleeta tebamanyi mukanya genda temubala bajjukira eno gyo misambu egiwedde emirimu baasi nga bajja babanguyiza babatadde olufungo ne babatwala Kasiraganda babatutte Kasaraganda babatutte Kajegere oba kyekiriyo baasi Nalunkuuma bamuleeta girlfriend wa Lugemwa bannange yeekanga baleese omu ku omu olwalaba Lugemwa baneemukwano obedda nkunoonye n'okolayo ki okobedda nkunoonya Lugemwa onawulira ebyogera mu kasenge ye mulokole Mase kiki ekiri mu kasenge kano jjukira tekaggulwa abagagga aba n'obusenge obuli ekize kitiivu nga sibuggulwa owa ekambireke ate munawulira nga kimukoonera kati abalingizaayo omukyala w'omumaka mukyala Laziya n'amulaba onaakola ki mu kasenge ka bba wange jjukira balina ebyama awuliriza yadda n'amukeneka ono olwalaba mukazi ng'amukeneka
teyanyega kigambo yayitawo bisinadde eno mwegendereza amayumba g'abagagga yabagaane tebagendayo toleeta lusidikiro wamwe mbw ate onaagendayo nange obedda nkunoonya lugemwa kyokka nga simanyi gy'oli mukwano kumbe lugemwa gwayogera naye alimu ekirala bamuyingiza dda mu mukago era yakola dde omutango n'emisambwa mukwano lwaki oli bwoti omusamba ne gusooka gumwerabiza byonna byonna byalabye mwana mwana n'alandinga ku kagoye akamyufu eyo Sadaaka ebeewedde Sadaaka ebeewedde ne basanyuka mutyaba takyali oli boyfriend we gwabadde amanyera mwana mwana n'abula omulundi gumu mwana gwesa wange kakati eno nansamba Saala mwana mala masa amubuulira nabadde sitambula mu nnyumba ate ng'okolaki nga sigwa kasege mpulira mulimu ebiwuluguma ngezaako owuliriza nvaawo ŋŋende bimpita leka naawe bukyambeerawo nga siwuliranga biwuluguma mu nnyumba eno nga bw'ogamba yalaba akasinga akanyumiza ono emisambwa bye bigitayagala olaba bagamba n'oba ogula bye tumala gava eri n'ogamba naye emisambwa nnyo nkulabula ndi munyiivu nnyo eri gye bikoma okwonooneka kibijigi byongeramu bijjira era omusambwa gumugamba munyiivu nnyo nanyiiga kaakati ye ne mukyala we gubagamba we nanyiiga mujja kajjo tukakasibisa omulamba ebigere bonna gubalina abaana ab'obuwala babaleese baabano bwe buli lwenkutunuuli nsanyusa nfuna akaseko ono buli wamutunuulira aleeta Sadaaka bafuna akaseko era agenda kugaggawala abo n'omubiri gw'ono olususu lubadde lukaddi yeetaaga olususu olupya lugemu aleese Sadaaka lukyagenda okukola kigenda kuyitanga mu buyisi n'olususu lwange lubadde lukaddiye kanondemu ayinza okunyamba okumpa olususu jjukira si mwana wa muntu mukazi wattu Nakalanzi bamuleese dda zino zonna Sadaaka ne gumuyingira atuta olususu lwa Nakalanzi olaba mwana mwana kwetakula nga newagenda mu ddagala kitasobola kuwona kumba omusambwa gwatwala olususu lwe bano ebaseka gumuyingidde mwana mwana yeetakula bano bali eno bali mukola manne emase kuma omukazi abawulira mu dayiningi awulira ebibooziboozi byabwe olaba abagagga bagaba baba n'ebyabwe kyekibabeezesa n'esente baba n'obusenge mu nnyumba omukazi abawulira oyo omukazi atuwulira ono kwe kuyita mase wangi mami soko gyontere kyayo no munne ku meeza ku dayiningi obedda abawulira bali mu wolokoso kyovola si kirungi kugenda wooli n'otandika kubeera nga buli kimu weeronda weeyogeza afazaali vaawo olyoka oyogere naye oli mumakage wajja oli munaku ogenda kumala myezi 3 ate olasana olweta olusiddiikirwe wammwe mujja funa ebizibu bye mutamanyi kaakati bano babaga abamusuubiza abagoloberezi baluwa mukama waffe tukikolako abagoberezi ogenda kufuna abaagala obugagga bangi tugenda kuleeta abagoberezi gye bali muleete abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi bangoberere gye mukoma okuleeta abagoberezi gye tukoma ogenda maaso n'okuwera n'okubeera nga obwakabaka bwange bukula zino zonna Sadaaka bano bonna simanyi bamuzeeyi balamu bampirimpya bonna bonna babasise omusambwa gwagala kola Sadaaka we bagamba weewaawo lengera ekiri wano bano bonna Sadaaka ogenda okulengera atusayi banywa twabbalamu okusooka kawogo na muzigo n'empirimpya naye ne batwala musajja wattu anywa musayi gw'abantu ge maanyi ge we gava ekyo kyebayita nti obugagga bw'omusaayi anti ndowooza owulira ekyo kye bayita eky'obugagga ky'omusaayi bagagga bangi abaliyo abamu ng'obugagga bwabwe babuggyaawo kenywedde ku musaayi buli kimu kigenda kutereera nzizeemu obulamu njagala bafuna ebingi ayagala bafune ebingi era ke bakoze Sadaaka abazzukulu ayagala bafune naye nga Sadaaka z'abaana b'abantu bagamba bugambi weewaawo nankulu ne gutema bano kawogo safari na muzigo lero sinze lulize natwala kati balina okugyawo emirambo lugemu ayagaana gwayagala okugaggawala amangu ate gwagaana atubatwale emmotoka kaakati nansamba Saala bageze okuva we bajja balya bulungi nga bw'omanyi ebyokulya buli kimu kibasanga mu buliri
bwe bagadde ne bagenda ku dining abalyanga mukene ne sunsa bw'ayagala ennyama ng'alya ku makya akajinga alya buli kimu kwegamba kya bbeeyi wano bana abantu balina nakuba nebeeyagala bane tugenze tunyirira bw'ayagala kujja akalimu amata akanywa bw'ayagala amata amakalu ente weeziri buli kimu kya bbeeyi bagezaako okunyumyana obulamu bubanyumidde jjukira ono wa Luganda abeera maama wabano omuto bane maama sokolike ukimanyi taata talabikako ekiki olaba saagala kuntabula mwana wange tuyogera ku musajja oyo watyanga atwefulire n'atugoba ano noddamu okulya amagi g'obadde olya n'ennyama tombulira nakumbulira tombulira na bya kitaawo tombulira na taata oyo enkoko yange gye bafumbye leero kaakati bafumbye leero enkoko tayagala agimulemese yasooka n'ayogera ku taata wano nga talabika maama n'abimugaana n'ayogera ku kitaawo amuzaalako ye musajja oyo yantama obwavu omumujjudde kyovula yazimba ennyumba ye muli n'emulemu okusimintinga sidda munnaku leka ngenda kubeera muganda wange asimbye amakanda tagenda vaawo tagenda vaa n'agamba obulamu bwano tabulabangako luli yasulanga kiwempe ng'amasuuka kaddeya kati wuuno essuuka zayagala zayebakamu bonna weyebaka wagombu wazibu kati anyumya ku mulokole omuwala ono masi mbwawulira amaloboozi maama nesigawulira nze omukazi buli kyeboogera akiwulira abali ku dining kumbe nankulu gwamugamba nkulaba weemulugunya muli naye omutima gweramu ennyamivu nnyo naye byonna byonna okubijjawo bantu bano osaana n'okubeera ng'obajjawo n'obampa ne mbasaddaaka n'osobola okubeera ng'ofuna emirembe makaago era nkikakasa dde ogenda kuzinkolera ezo nga saddaaka gwamuwa amaanyi n'awulira engalo nga zimusiiwa singa bwasaddaaka abantu bano nabe bagenda kutereera we gwamugamba jjukira ono muganda we yajja n'abaana be amaloboozi bano bali mu kwogera ku maloboozi tebamanyi niri omusambwa gumaze ogamba oli agukolera saddaaka kyoyo bannange omwana oyo ebintu abijjawo lwaki atandika okwogera ebintu ebitaliiyo buli lyonna ebisenge kapeti kyoyo olinnyanga owulira olinnya kwegamba ewantu olinnyanga weewo ogerako naye wenja kwogerako naye kuba asibitegeera mune bw'atandika ebintu ebyo yaŋŋamba muganda naye muganda wange alina engeri gye yaŋŋamba nti asaba n'alekana n'okuleekana ate ebintu ebyo si birungi wano si waffe nunga kakyusa akasanga kemakula buli wamu akano bakabaaki kemakula buli wamu kajja tuleetera emitawana batugobere obwereere tuleme n'okulyanga enkoko naye ayagala tulemesa kulya nnyama akimanyi engeri gye twala ebijanjaalo netuuka okuusira emumwa kulya bijanjaalo ayagala kuleeta bizibu naye masalayika alina kyannoonya akonze kulandako wetimpa saagala kudda musunsa omwana taddamu okuleeta ebizibu oyo agala tugobesa wano tuleme kulya bulungi kamale nange ogenda osobola okubeera nga neekolako maama nzije kale mwana wange tewalyadde mutawaana nga yeyongerayo bannange kaakati agamba omwami abadde tali wano nankulu nga tajja nga ŋŋamba nti bano baganda bange abajja abeeta agamba Saddaaka ebagenda okuwonya abaana bange okubeera nga bayiika endusu agambye ekyo ekirala naŋŋamba nti nno abantu bano we mbasiba Saddaase kitegeeza ngenda kwennyamira era n'obugagga buyinza okutandika okukyankalana mwami nze mpulira ntidde sobola ba Saddaaka namugamba nankulu kyagambye kyekikolwa kubanga abaana tubeetaaga ate wagamba tuyagala abaana bayiika ndusu katulwaki toba Saddaaka nedda banne mwami ntidde bano bongera okuwaayo Saddaaka bongera okuwaayo weewaawo era olinamu okwemulugunya kwonna wulira mwakoze omulimu gwa ttendo wulira ensi tubeere wamu ng'osanyuka baagala babeere wamu ne nankulu ng'asanyuka ayina gwe yeetaaga Saddaaka endala Saddaaka zijjira mbukodyo olaba Saddaaka zijjira mbukodyo bakulisi bonna bamulita mwana mulenzi kulisi laba Saddaaka eyo yacoma acome yalajana musajja watu waikakkana ono yatya bacoma kulisi n'afuuka ekisiriiza oyo ng'afudde bubi toddamu kubuuza nankulu bintu modulo oyo bamutwala ku lusu lwonna ono omukyala aba ali mu kwekolako agenda olira emirambo agenda okuvaayo bannange ogenda otuuka
nga muwala we muganda we yennyini gwe yajja okulaba Laziya afumise mwalabe bane ani olwo agenda okukyuka bane mukwano baaba yamitana baaba naye nga ye mukulu we yamugawo n'onsonyiwa munnange kino nkikola ku lw'abaana bange nange njagala baterere njagala baleme sigala nga bazonto bamugambye abasadaka nayingira ne babalina bekyambi yasooka ku muwala we ogenda olengera omulokole okuvayo mase mwana mala okuvayo agenda okulengera kirala omukazi wuno afusse ekizibu bamugambye abasadaka ono amusse n'oli amusse wuno atambula ng'eŋŋongobe wuno atambula ng'eŋŋongobe eraba firimu alumba omulokole mu kasenge bannange firimu yiino atabuse simanyi oba mwana muwala awonna manyi oba awonna tugenda kubeera nga tulidde ekitundu ekyokubiri we gonna watch out for part 2 tugenda kubeera nga tulaba ate ekyokubiri tunakifuna tutya naye nga baaba abagagga abamu si bangu omukazi yali afuuse ekizibu ng'atandise otambula ng'eŋŋongobe osaaga n'okusaaga guli omusamba gusobola okukosa ekintu ky'otayagala n'otanaababo nga totegedde tujja kubeera nga tulinda ekyokubiri ekisooka bwe kigenze era nga mwebale kulaba ate era nga tubaagala nnyo akuuma takumira mpeera nateera mweraba